muyomba. Omwana amukuba amushira. Omwana mwemwe. Nakoze. Eyo nungi. Singo yava kubuwekula fatuba bajajja baabwe tubaita kutama singo basigadde ko kyobamanya singo kwai bajajja basingo chago mu bugambe byekwata ebisubi muna myaka 10 fe tuli babi ngamba abasinga Gajja Nakayima abadde yagambye abadde yakitutegezezza kubadde omwana tasobola yigiriza kitaawe kugambye singo faba muzaala yava kubuwekula tasatwala kikopo tusiti mubende buli kimu mubende kuwekula nkyazimezika singo yagwa mufajukira yalikoguleta mubende yekanaki kuba Pulila bimumba bikanga
byonna ebiwoowoolyo bisanyufu wano wetuli bulungi nnyo kubanga tutwala ekikopo ewaffe. Singo ekutte ekikopo ekikutte ekifo ekyo abamawulire abatalina basebeni Ssaabasajja Kabaka asiimye ate agabe ekikopo kye Ssaabasajja Kabaka n'engalo ez'amaanyi twaniriza Ssaabasajja Kabaka n'engalo ez'amaanyi asiimye ab'Obuweekula. Ssaabasajja Kabaka mukwasira ab'Obuweekula ekikopo asigalidde emabega ebyemizannyo bwe pota bigoberera bugoberezi. Mwebale nnyo mwenna nebaza ne bannamawulire. Ssaabasajja Kabaka atukoze bulungi, asiimye n'ajja n'akwasa abawangiza ekikopo n'omupiira n'agulaba n'agumalako. Kale kama waffe naye tumwebaza naye n'abo abalala bonna abazze okulaba nga tebava Ssingo nga tebava Buweekula kubanga baminisita ba Kabaka bonna mubalaba bali wano tewali Buweekula n'omu naye waliwo ab'Essingo tubayozaayoza naye tezifudde adda na lusoggo. Katonda abakuumi. This year better than the years before. The cases of indiscipline have been only two. Once when Buvuma played with Bugerere and it was handled very effectively by the managing committee of the tournament and also a manager of Butambala who instructed players to not to stop playing, and he was also dealt with very effectively. So we are very, very pleased by the levels that have been exhibited and the discipline by the fans, the discipline by the players, the discipline by the administrators of the game, and the discipline by the officials. If we want to promote, the key word is discipline. The rule is discipline. That's how we can professionalize sports, when all these four actors are disciplined. But also the level of the game has gone up. A number of goals have been scored this year. We hope it will be better going forward. So we appreciate the partners who collaborate with us to support the tournament. We appreciate everyone who renders a hand to ensure that this tournament is a success. Thank you very much. God bless you all. Na abalabye emipiira gyonna ku bisaawe ebyenjawulo
omwaka guno omutindo ogwoleseddwa gubadde mulungi nnyo n'empisa eziragiddwa mu bisaawe ebyenjawulo nazo tongedde okuzisiima kubanga omwaka guno gubadde gwa njawulo nti tetubadde na bintu bitutaganya nnyo nga emyaka giri egiyise. Weewaawo era twebaza abo bonna abongera okukwataganiramu n'abateesiteesi okubeera nga bakoze enteekateeka okutuuka ku lunaku olwaleero. Twebaza abawanguzi olwaleero, tulina champion omupya era tusuubira nti emyaka egijja ekikopo kino kijja kwongera okugenda mu maaso. Nga Airtel Uganda tukunga bakasitoma baffe mwenna okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda n'okwongera okuwagira Airtel okubeera nga twongera okutambuza ebyempuliziganya mu maaso. Muluzungu, today we're privileged to be here as we conclude this year's Airtel Masaza tournament, a tournament that has had tremendous success. We congratulate the winners on taking their first cup. But most importantly, we congratulate the fans who have come in large numbers, not only to watch the finals, but who have been there at all the different stadia where these games have been taking place. This year specifically, we've seen